Ekibiina kya FDC kimaze kusonsola abantu babiri nga muno kigenda okulonda omu agenda okuvayo kwesimbayo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Bano nno bayise mu Kasengejja era nga okusinziira ku nkuŋŋaano olwatuula ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna, bano bagenda maaso n'okuba nga beekebejjebwa era nga basooka kusaba mu butongole okulaga obwagazi. Bino byogeddwa omwogezi w'ekibiina kino ku kitebe Najjanankumbi John Kikonyogo era nga amannya abiri kwe kuli Patrick Amuriat Boy ssaako ne Nathan Nandala Mafaabi. Era bagenda okukomekereza omukolo ogwo ng'abantu babiri bokka bavuddeyo okuvuganya ku kifo kino eky'okwesimbawo nga pulezidenti wa Uganda akiikirira FDC. Kikonyogo wabula ategeezezza nga babaddeyo n'okusooka okwebuuzaako ku bakulu b'ekibiina kino naddala bewandiise Elders Forum. Abantu bano basooka balaga obwagazi olwo amannya gano abiri ne gatuuka gavaayo. Naye bino byonna nga bigenda mu maaso, abakulembeze bano batambula mu ggwanga lyonna gye balaze mu bitundu bingi. Basanzeyo abakulembeze ab'ebitundu ebyo naddala bakama bafe abatuludde ku myaka nga babasaba nti kuno baba bakola kampeyini zaabwe, kampeyini zo zireme kuvaamu ate kwabuluza mu kibiina nga bwe kibadde mu kampeyini ze tubaddemu emabega n'okulonda kwe tubaddemu emabega. Wabula ategeezezza nga bwe baagala okwewala okusomooza okwali gyovudde emabega ate ekibiina bwe kyesanga nga kyeri mu ntata. Abakulembeze bafuna obutakkaanya nga balwanira ebifo bino nga ku mulundi guno basoose kwebuuzaako ku bagizi b'ekibiina kino okuva e Soroti ssaako n'Embaale. Kaakati nga-FDC tulina okuyigira ku bibaddewo kuno. Abakulu bano bonna badde bagamba tulina okwetangira bino nga twogera ne kampu zombi neya Muriat. Abakulu bano batudde mu myaka nga boogera nabo ne babagamba ku luno twagala tuve mu kintu kino nga tuli omuntu omu. Y'omu ategeezezza ng'ate olunaku olw'enkya bwagenda okubeerawo olukuŋŋaana olw'abanene mu kibiina giyite National Executive Meeting mu bagenda okuba nga basalirawo ebinaaba biteesebwako mu ttabamiri k'okutuula ku lunaku olwokuna. Era bino byonna bye biggwera ku mukolo omunene bwe tuyita olukiiko bwe tuyita National Delegates Conference olulondamu candidate omu baba beesimbyewo tusalawo omu agenda okukiikirira ekibiina. Kikonyogo wabula ategeezezza ng'ekibiina bwe kyagenda maaso n'okwekuba mu ttooki nga bagenda kusooka kwebuuza banaagatta ku bibiina ebirala balyoke baleete omuntu omu gwe banaaba bamaze okuba nga bakkaanywako. Namutawaana kuteesa na muntu yenna olwa tuteekawo candidate omu, naye nga tetunaa kumuteeka kulonda candidate omu, tusobola kuleeta candidate waffe nabo ne baleeta abaabwe ne tuula ku mmeeza ne tuba tukkiriziganyizza gwe tunakkiriziganyako yenna ffe tulina mutawaana muwagira. Raso TV, ze Grace Segirinya, Omunyo.